amanyanga bulijjo Omumbeja Faima Sierra. Eno yennyini ye programu yaffe ebifa mu maka. Mwe tumanyira kiki lwaki embeera eri bweti ye tukoze tutya. Byonna bano tubaaniriza totuuleeyo ng'olina ekizibu kyo kyoyagala okugabanako n'abalala n'obuyambi bwonna bwe wandyogadde n'obeera eyo bwemu ne weewunika jangu kolagana naffe tujja kuba tukuyamba okutuusa obuzibu bwo eri abantu ofune obuyambi obw'enjawulo ate era n'ennyongera bannange okusaasira abantu bonna ababadde mu bbomu bannange abantu abaviiriddwako abantu baabwe bapisizi mwenna abali ku bitanda bannange tunyolwamu nammwe tubasaasira ate era ffenna twekuumire mu mbeera y'obunkenke bw'olaba ekintu ky'otategeera beera suspicious kuba essimu ze baabawadde bajje balabe kiki ekiriwo n'omuntu yenna gw'oba olabye ng'omwekengera era osobola ne baba bali walaba olina okuyita gambako banna abakuli okumpi nti owaayo omuntu ono lwaki ayimiridde wano ebbanga lyo kyonna era kikyakutte mubeere beegendereza olunaku olwaleero abantu abatambula naffe ku programu yaffe ewedde gye twagenderako ewa Ssaalongo Hassani na leero tuzze ew'omukyala twagendayo ku programu ya Hajati Amina nga twagala ayamba omwami Alifunsi naye bwe twagendayo Ssaalongo tetwasobola kwogerako naye naye mu kugendayo twasangayo omukyala Ssenga eyali ne muwala we abali naffe ku programu ewedde mwabiraba abataabiraba nyongera okubagamba nti twasangawo omukyala ng'ali ne muwala we muwala wa mwannyina omuwala ono nga yali yalwala kye bayita ekikulukuto naye nga mukama we gye yali akola obwawusigaalo ye yamutuusa mu mbeera eno kakati naffe ne kitukwatako ne tugamba nedda nga bwe yakikola katulondoole tulabe omugagga twogere naye kiki kyava ku ki kati olunaku olwaleero ngenzeeko ewa mukyala oyo Ssenga twogereko naye tulabe wawe batuuse mu mbeera eyo byonna ngenda kubibaweereza era mugenda kuba mubiraba ne Ssenga yennyini atubuulire kati bali batya muwala waali atya ne muwala wabeerawo era naye twogereko naye atubuulire kiki ekiriwo era kiki ekigenda mu maaso byonna ngenda kuba mbibaweereza wano ku lutimbe lwaffe gaggadde olwa KBS. Ssenga nga ffe be baabo naffe tusanyusa okusanga Ssenga. Muli bulungi? Kale nyabo njagala tuwayeemu no time ya covid nandi kuwadde akafuba tofaayo naye essanyu era ndiraba abali baffe abalungi aba KBS nkutaddeko olunaku lwaleero ewa Ssenga w'omuwala gwe twasanga ewa Ssaalongo Hassani abali naffe ku programu ewedde ku Lwokubiri omuwala oyo twamusanga ne Ssenga we nga Ssaalongo azze abakolako nga yalwala ekikulukuto so mu mbeera eyo ne tubeera nga kyatukwatako era twababuuza nammwe mwatulaba nti tunaayogerako ne mukama w'ono omuwala atubuulye ekigendererwa kyali ki nga tebakirinaako obuzibu kati ekirungi nga omukyala naye yatulaba oyo omugagga mu kutulaba naye mwennyini embeera mwali teyali ya mulembe era kwe kutukubira essimu yaffe n'atugamba bannange nabirabye era njagala nnyo nsinkana omukyalo oyo n'omuwala neetonde olw'ensonga nti nange nakikola naye saamanya birivaamu naye essaawa zino njagala tusinkane nabo twogereko tulabe tugenda kukola tutya kati essaawa zino ndi wa Ssenga kasooke ababuuzeeko Ssenga kubuuza kuba tulaba tugende maaso ne programu. Bannange abatulaba mwenna ku KBS nze Ssenga omulungi. Kale Ssenga kakati Ssenga mu programu yaffe eyaggwa we twabasanga ewa Ssaalongo omukyala yankubira n'aŋŋamba nti okuva we muwala we yavaayo yatandika okulwala naye ekimbe kyamukomerawo kati n'agamba nti ekimbe ekimukomerawo ate kyajja bubi kyamuyisa bubi mu kuyimuyisa obubi n'abeera nga alina okuddayo ew'omusawo eyamukolera eddagala okulaba nga kimuvaako kuba yanyinyonyodde n'agamba kyali kimbe naye kyakwata mukwate mu kumukwata ne bamugamba alina kyeyambulira muntu kati mu kweyambula kwe kusalawo akozese muwala wa mwannyoko nti byonna byo yabikola kale naye yali ataasa bulamu nti omusawo we bw'ati bwe yamugamba kati ekimbe kino wekimala ne kimuddira bwe kimuddira akwate kuba addayo ew'omusawo ebyembi yasanga omusawo yafa
kati n'abeera awo tayina magezi gamwesibye tayina kyakkola era yagambye nti bwe yakulaba ku program bwe yalaba omuwala kuba bwe yalaba omuwala oyo n'akulaba naffe essuubi lyadda nti yali akomye kuba yatambula ku basawo ab'enjawulo embeera neegaana nti kasita yatuuka ewooli nga yafa n'atandika okugenda ku basawo ab'enjawulo alabe nga afuna obujjanjabi naye nakati ekirwadde tekinnawona kati kwe kuŋŋamba nti singa musobola okukkiriza mukwawatu tubakwasaganye asobola okwetondera kuba ayagala kwetonda alabe nti awonya atya anya netondera oyo omukyala omugagga eyali akozesa muwala wo sandyetaaza netonde sandyetaaze saagala netondere senga mu mbeera eyo kale siganya obusungu we buli wanyiiga ng'omuntu naye ye agamba nti naye musawo ye yakimukozesa kuba ye teyayagala ayeyambulire mwana wa muntu wabula nti olw'okuba nti embeera naye yali yeetaasaako obulwadde ate nga y'alternative yokka eriwo n'asalawo akozesa eyo yeyambulire muwalawo n'agamba naye mwetegefu okutereeza damage ezi zonna ze yaleetera muwalawo mukwatagane mu mbeera eyo muwala wange sandiganye gwobeera muwala wange naye naawe kiri kutuukako n'okola ki n'obeera mu session mwendi tekijja kuntuukako kubanga kale siganye kuŋŋamba nti osobola okusonyiwa omuntu wootyo si bwotyo kyova olaba era yandikubye essimu nti mpa ku ssimu y'omukyala mukubire naye yagambye tutuule ng'abantu twogere kuba saakikola mu bugenderevu nti singa omusawo yamuwa alternatives nti oba okujjanjaba tukole bwe tuti naye yamugamba nti ekirwadde kino okuwona kyakweyambulira mu muntu ate ye yali tamanyi nti n'omwana ono alifuna kirwadde kyekimu ye yali amanyi nti osanga bw'akola ekyo yajja kuwona n'omwana abeerewo nga tafunye buzibu nedda nze sikikkiriza nandikikozeewo kyo kyoŋŋamba naye sikikkiriza naawe newobeera oli muntu sisobola kukikkiriza nkitegeera kati n'ekirala obulumi bwendimu ku mwana wa mwannyinaze bwe yatuukako tosobola kuŋŋamba ekyo naye ensanyuse nti mbalabyeko naye nga nedda ekyo sikikkiriza anti kale mu mbeera tokikkiriza tubadde twagala kulaba ne ku muwala naye tumubuulire nti mukama we ayagala kumwetondera omuwala ali ludda wa omuwala taliiwo omuwala yalazeewa senga omuwala alina gye yalaze naye omunaaba mumwetaaga jabalagira waali kuba naye atubuulira aba asobola okusonyiwa mukama we kuba ye mwetegefu okulaba ng'akola kinga yeetonda alabe nga embeera eneggwawo n'obusungu bubave ku mutima sina buyinza obwo ebyo biba byamu tisina buyinza obwo naawe obimanyi nze oli mwana wa mwannyinaze sina buyinza obwo obuyinza obulina kubanga gwe obadde omujjanjabisa era gwe wamutwala ewa Ssaalongo ko omukyala yaŋŋambye puroguramu yonna yagifolowinga nga bwe yajja era nga bwe twagikola ennamba n'agamba nti yatwala ennamba yange tusobole okwogerezeganya kuba natuuka ewe nga bwe nagamba nti tujja kugendayo tumulabe naye ate nali sinnaba kugendayo ye mwennyini n'akuba essimu ng'agamba nti ye agenda twetaaga kwegaffe tunaatuukeyo ng'alaba kiri kikeerezi kyova yakuba mangu essimu twogere naye tusobole okumutuusa gye muli naye kati gwe bw'ogamba nti nno tosobola kusonyiwa kwa buntu senga okusonyiwa nandibasonyiye naye nga tumaze kutuukira ddala ku mwana oli omukyala yali akozesa omwana anti kyero kyebadde naye ayagala nti muwogerezeganye bumusonyiwanga nze omuntu abalabe baffe abalungi aba KBS kakati nga bwe mwalaba nti omuwala bwe yali alwadde ekikulukuto byonna mwabiraba omukyala nnyini kuleetera muwala ono lumbe yankubira essimu ng'amaze okulaba puroguramu bwe twagikola ng'alabye nti omuwala yoyo gwe yali akozesa era n'alwala mukunkubira essimu ng'agamba ekimbe kyamuddira nti ndowooza bano bwe babajjanjaba ate ekimbe kyaddayo ewuwe bambi ebyembi n'ayagala addemu yejjanjabise we yaddewo omusawo nga yafa kati omukyala we yalaba puroguramu kwa yaŋŋamba ntambudde yaŋŋamba Omumbejja Fayima ntambudde siina musawo gwe situuseeko siina gye sigenze kusabira nkoze buli kimu buli kye baŋŋamba nkigezezzaako naye olumbe lukyagaanye naŋŋamba nga naye bwe nnalabye puroguramu nga mugikoze naye ndaba nti gye baamujjanjabira byonna ne mbiraba naye njagala Mumbejja Fayima onyambe onkwasaganye n'abakyala abo omukyala ssenga w'omwana tulabe ng'ate tukola ki tujjanjabizibwa
naye nga naye ajjanjabizibwa awona naye abalabi baffe nammwe muli baddembe okutuweereza muleete enteesa zammwe buli omu aweereza enteesa gy'ayinza okuteesa ku mulamwa guno tulabe ddala asonyiyibwe bamuleeta ajjanjabisibwe byonna twagala olunaku olwaleero tutambulire wamu nammwe tulabe omukyalo ono ayambiddwa atya ate era nammwe abalabi baffe abali eyo muyinza otuyambako nemusobola okuwoyawooya meseji zammwe twagala tuzifune ku YouTube zaffe tuzifune ku WhatsApp mugimanyi mwereze messages ate era ekirala mbakubiriza musubscribing buli omulaba programu yaffe ebifa mu maka just subscribe mutufollowing tubeerayo ku TikTok tubeerayo ku WhatsApp tubeerako messages muziweereze tulabe nga omulamwa tutambula nagwo omukyala asonyiwe oba tasonyiyibwa kakati essaawa zino wetwogerera senga yagamba tasobola kusonyiwa kuba tayina buyinza ekyo nsobola okitegeera nti tayina buyinza nti omwana wa mwannyina si wuwe osanga kyategeeza nti tasobola kusonyiwa naye ate era n'omugagga eyali akozesa omwana nawe era nyongero oba oli ku programu kuba programu yaffe wagikwata nti ebeerayo lwakubiri ebeerayo ssaawa 5 ez'ekiro n'eddakiika 45 nsuubira ku oli otulaba mbadde nkusaba okubireko ku mwami Ssaalongo ng'ate nange bwengezaako eno okulaba nga nzikirisa omukyala senga asobole okusonyiwa kubira ku mwami Ssaalongo tulabe naye engeri ki gy'ayinza okuyamba kankusomere ku nnamba ya Ssaalongo simanyi oba ogiyina naye kangi kusomere eri 0772 22 7958 era njiddamu mu Luganda endagiriro ya Ssaalongo 0772 22 79 58 omwami oyo bamuyita Ssaalongo Hassan osobola okugendayo era y'omu ye yajjanjaba abantu bano singa wano tuba tulemereddwa okulaba nti mutuula Ssaalongo ajja kuyamba mulabe osanga n'abayita mwenna era n'abatuuza naffe tujja kubaawo kuba twagala nnyo tulabe kiggwa kitya buli omu ayambiddwa atya endagiro yeeyo eya Ssaalongo 0772 22 79 58 mukubireko oyogere naye omugambe nti yegwe omukyala yali akozesa omuwala owa senga oyo omukyala oba munasenga toli munankole omukyala omunankole omugambe naye yenze naye omunyonyole nga nze wabinnyonnyodde ne Ssaalongo atuyambeko kuba omukyala nga ye akyakalambidde agamba ye tayina buyinza kituufu tayina buyinza naye senga mu mbeera eyo nti olw'okuba gojjanjaba omwana ono nawe era obuyinza obulina kuba omukyala agamba kati aludde atambula naye ekimbe kikyagaanya okugenda ate nga mukyala mufumbo alina okubeera ensonga z'amaka nga bw'ozimanyi kuba n'amaka ge katandise okumweraliikiriza agamba munaye by'abasajja nga bw'omanyi osanga anandeka kuba bbanga ddene bayawula ebisenge bingi ebimweraliikiriza ng'omukyala kati n'asaba senga nti asaba kusonyiwa naye ekisonyiwo ayagala kisaba ng'oli mu maaso mukwatagane mwenna mulabe engeri ki gy'ayinza okusonyiyibwa ate era nga mwetegefu nti wabaawo kyogamba nti oba twafiirwa kino kiri nga mwetegefu okulaba nga byonna abizza nti oba ssente ze bajjanjabisa biki kwegamba mwetegefu okulaba nga akwatagana nammwe kati senga yeyo embeera mwe tuli nti tukusaba oddirize mu mutima osonyiwe omukyala sina buzibu njamulinda naye tekijja kuba kyangu tekijja kuba kyangu naye nga omanyi abantu tuliwo okusonyiwa buligana tuliwo okusonyiyigana kakati taata w'omwana ono oyo mwannyoko akimanyiiko era naye twagala omugambe kuba naye tetumanyi ndowooza ye senga kalojjanjaba naye nkiwa akukwatirako mu mbeera y'okuba nti mubadde mujjanjabisa omwana olabe naye tutegeko olunaku ffenna wamu tutuule tulabe engeri ki gye tuyinza okusonyiwa omukyalo oyo asobole okukola ki okuwona naye ng'omuntu tujja kukola ki tujja kukyalayo nja batwalayo sijja gaana okututwala ewa Ssaalongo oba ewa mwannyina wa nja batwala nja sooka mbatwale mwogere ne mwannyinaze anti era mwannyoko kye tulina okukola tulina okwogera ne mwannyoko nga omukyala tetunnamuyita tuwulire endowooza yeye eri etya mujasooka kwagerako na mwannyinaze then awo tugende wemuba tukiriziganyiza tugende tukyalire omukyalo oyo mulabe nti byembagamba si bya bulimba nkitegeera
we tunasinziira okusonyiwa ffenna twesonyiwe. Kakati omulabi waffe ali eyo omulungi omukyala abadde nga kale afunyeemukko ku kisa ekitonotono ng'agamba nti tujja kulaba kasooka ayogere ne mwannyina era n'agamba tunaffe ffennyini tujja kwogerako ne mwannyina tulabe nga ki ng'omukyala asonyibwa naye era nga tannaba njagala okuddamu okusomera omukyala omugagga ennamba ya Ssaalongo Hassan kuba wandaze nti obulwadde bukuluddeko bwe tuba embeera kuba nga bw'omanyi omuntu etujja bakubira tusinkane mwannyina wasenga oluusi naye ajja tugamba nti ate siriiwo mumpeemu obudde naye nziramu okusomera ennamba ya Ssaalongo ogikwate omukubire osanga ayinza kale simanyi mwogerezeganye osanga munaatuuka ku nzikiriziganya kuba wandaze nti ekintu embeera mbi teweebaka nga wewangambye seebaka omusajja takyadda waka byonna wanyinyonnyodde mbitegeera ng'omukyala omufumbo era nammwe abali abatulaba bali ku TV kati ssaawa zino embeera eyo muba mugimanyi omukyala ng'oludda oli mu nsonga abaami mubamanyi tasobola kugumiikiriza okugumiikiriza kwabwe kutono kati omukyala bambi ali awo bimusobedde naye agezaako okulaba nga obufumbo bwabukuuma ate mu mbeera y'emu ayagala awone kati so mama nziramu okusomera ennamba eri 0772 22 7958 ennamba eri 0772 22 7958 Ssaalongo mukubireko mu mbeera eno nti tukyayagala kwogerezeganya na taata w'omuwala tulabe mutewe muyinza okutuula kuba ne Ssaalongo ebintu bino oluusi okuwona kwaffe kuva ne ku ngeri ki olulimi nti oyinza ogenda ewa Ssaalongo akuwonye naye ate oluusi nga n'abantu bewasobya omutima gukyesibye oluusi tojja kuwona bulungi naye we mutuula mwenna awamu ne mukkaanya owonera ddala lumu kati so mu mbeera nga bwe nkusomedde ennamba ogira ogendayo twogerezeganye tulabe baddala bakusonyiwa kuba tuyinza okubeerawo senga ye ngaddiridde ate tetumanyi taata kyanaagamba kuba taata ono senga wenjogeddeko wali yagamba nti yagambye nti taata w'omuwala yanyiiga nnyo n'agamba singa omwana we osanga kati alina mu bufumbo naye omwana ali awo atyo kakitegeeza ne taata nga ye ayina obusungu obubwe tujja kumulaba naye tuwulire oba mwetegefu okusonyiwa oba kiki naye nga ye yembeera lwakuba nti ebyembi n'omuwala simusanzeewo kumanya mbeera kiyeetemu ali essaawa zino yawona teyawona kale okuwonako nkimanyi yawona naye ye obulamu bwe abuyitamu ati mwetegefu okusonyiwa ng'omwana naye abaana bo mbamanyi baana basonyiwa mangu engeri nti abatanalaba bintu bingi mu bulamu bambi basonyiwa mangu ng'abaana so madamu yegega amagezi genkuwa genda osooka olabe Ssaalongo mwogeremu ng'ate we tulinda okulaba mwannyoko akolera wali ludda watusobola omulaba leero bali kizibu leero tekisoboka kubanga saamutegeezezaako tewamutegeezezaako nsooka mutegeeza naye nga mujja mulaba naye nga ye si mukambwe tatukalubirize ye mukambwe sijja kulimba naye era omuntu oba olinawo omukwata gwe omuntu eyasoma omuntu era oba okola oba olina bw'omukwata sijja kugamba buli omu alina embeera ze era mujja kukomekereza ng'omuntu seku kyetwagala abalabi baffe abalungi aba KBS omwana nsuubira mwamulaba abatali naffe ku puroguramu eyo omukyalo ono namusanga ewa Ssaalongo Hassan nga musawo muganda gye nabasanga ng'aleese muwala wa mwannyina nga yalwala ekikulukuto naye ekikulukuto ekyo kyava ku mukama we yali house girl ewaka kati omukyala yalina ekirwadde ky'ekikulukuto omukyala n'asaba n'agenda ku musawo alabe ng'awonyezebwa omusawo n'amugamba bw'oba olina omuntu asobola ng'okunywa ebintu omusaayi gw'obaddemu mu nsonga ojja kuwona mangu nti ojja kuba weeyambula kati naye teyali nga ye ndowooza ye n'agamba kayeyambulire muwala ono eyali amukolera ewaka omuwala yaŋŋamba nti bwe yakamulanga juice omukyala ng'amugamba ddira gundi eno kamulira mu juice wonywa mbadde njagala mbuuze ssenga w'omuwala ekintu kino ekyokugamba nti musobola okusonyiwa okisonyiwa ku lwaffe oba okisonyiwa mu mutima mulungi nga ggwe nti osobola okusonyiwa ekyo nyabo sandigambye nti ki nandigambye nti nkusonyiwe nga nze naye sisobola
sobola okusonyiwa nga nze naye ng'omuwala takoze eki takusonyiwe ate nga ne mwannyinaze takoze eki takusonyiwe kati nze nze siina buzibu nze nnyinza okugamba leka nkusonyiwe nga nze kubanga emitima gyaffe si gye gimu naye omuwala kyekikulu ne mwannyinaze kyekikulu tujja kuba twogerako nabo tulaba oba kyetaagisa ekyo kikulu nnyo okwogerako nabo yennyabo sandiganye musonyiwa omuwala mukama wani w'omuwala naye kati naawe weeteka emigere byange singa yali ggwe osobola okusonyiwa okumala gasonyiwa omuwala okusonyiwa boss nti no musonyiwe from nowhere musonyiwe nkitegeera naye kati naawe siina kyensobola kukola nti musonyiwe wabula nga wenkugambye kwogera na muwala n'omwami mwannyinaze noti mwami awo wenja okusinziira nange ntandikiraawo yennyabo ekyo nkitegeera era naye mwennyini gyali akirabira osobola okimugamba waakulaba kyogere kubeera nti wakwali alaba tosobola kugamba nti omuntu akusonyiwe from nowhere omuwala oyo omulaba yakolera oyo omukyala naye okumala ebbanga eryo lyeyamala ng'ali mbulumi obwo n'amala week n'agenda mu yokubiri mwezi negutuuka not even omwezi nyinza kugamba na mwaka negugenda ne mugwokubiri naye ng'omuwala takola ki tava mu ebyo kati nfunewa eyo guts nfunewa moral eyo kola ki esonyiwa naawe weeteka embigere byange sikisobola kumala gasonyiwa nzeka nzinza okugamba nti leka musonyi naye tekirina wekiva tekirina wekiva nkitegeera kuba n'omukyalo oyo njagala oyogere nange naye nga manya n'omukyala kwali akulaba naawe omunyonyole mukati nga woogambye nti bw'aba nze kati naye kimutunuzeemu bw'aba ye nga ye gwe baakikola okiraba kati kyo kyennyininyini ekirungi nti kwali atulaba kubeera namugambye nti nja kujja nkukyalire n'agamba ajja kubeerako kati osobola buli kyoyagala kyogere akiwulire amanye bulumi oba omwana we bwe yayitamu embeera yonna yonna yogera kuba akulaba era akuwulira nze kyensooka okugamba nga nze nandi musonyiye naye kijja kusinziira ku bali ku muwala bwe yakikola n'oli mwannyinaze mwanyoko awe nange we najja okubanga musonyiwa sisobola kugamba kati saawa zino naawe n'owobeera singa abadde muwalawo weeteeka embigere byange nkitegeera sikisobola kati leka tulindirire nga wetugambe tugenda bakyalira awe wetunasinzirira nange nfune ogwo omutima ogumusonyiwa kyekyo wekiri abalabi baffe aba KBS omukyala ssenga w'omuwala mumuwulidde ate era nsuubira naawe boosi w'omuwala omukyala omuwulidde ye nga ye andabikidde asobola okusonyiwa naye bali era omuwulidde nga ngamba bw'aba ggwe waba mwana wo ate nga nange nkiraba kibi kyennyamiza naye kale kyatuukawo era saagala mbeere nga asala musango naye kirungi nti tufunyeemu ku ssuubi nti ye nga ye asobola okuddiriza kati nga nange njagala naawe bw'obeera eyo maama boosi w'omuwala ono jangu nga naawe wennyininyini weemenye nga ggwe kuba oyinza okwagala okusonyiyibwa olw'okubanga oyagala owone naye jangu nga nawe weddaabuludde weenenyezza nga nawe otegedde obusobo bwo bwe wakola ojja kusonyiyibwa omanyi buli kintu kyonna kyonna kiva ku ggwe wennyininyini ng'omuntu wonooba onoosonyiyibwa sooka nawe wennyininyini omanye ensobi yo nga ggwe omanye nti ddala ensobi nagikola ate era weenenye nga ggwe muli ogambe nti naye kyennakungaera ogenda mu kereziya oba bukine weenenye ewa pasita nawe weenenye mu mutima omale ojje osabe ekisonyiwo nga mu butuufu muli owulira omenyese awo kijja nakwanguyira nnyo ate okukola ki okuwona senga neeyongera okwebaza weebale kutukyaza weebale kukkiriza kujja twogeremu naawe ate era weebale munnaye kubeera nga obadde mulungi n'otuwa obudde ne tuwulira endowooza yo ne ku ky'omwana wo byonna byonna n'obitugamba tujja kuba tukwatagana nga tumaze okulaba omukyala nga ffenna tukuŋŋaanye omwana ne taata w'omwana nga tumaze bonna bonna okubawuliza tulabe ate ekinaddirira maaso omulabi waffe omulungi akyekuumidde naffe yatandise naffe era ng'okyali naffe weebale kuba mulabi mulungi Programu yaffe ebifa mu maka bwetyo bwegenze mbadde omumbejja Faima Sierra wano ku KBS TV.